The Newsroom, where untold story is revealed. Nsanyuse nnyo okubalaba abagenyi bange olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero mansion eno egenda kuba bagiyiwa seminti bagizimbeko olubalaza. Kale kwegamba buli kimu kibeere nga kitambula balabala. Bwe nali nzimba mansion yange eno abasinga basooka ne bagijerega. Naye bw'otunulamu nti ssente ze nandiwadde Land Road guno omwezi. Ye ate mwezi guba gumu oba opangisa enju osasulako emyezi 3. Idea eyo ebizibu byempiseemu embeera yankuba nenva e Kampala nenzira mu kyalo. Abaana be twaleka mu kyalo nga baana bato bulenzi buto bwazimba. Nze abewaffe bawasizza bazadde bonna. Ffe tuli ku Kampala sebo tuvimba. Twerabanga abato. By the way nokimanyi bw'obeera mu Kampala muno tokula. Anti tulina obulamu bwe tubaamu. N'olya ku ka KFC. Naye bw'oba zeeyo aba KFC bagambe eŋŋano ng'esinga enkoko obungi Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbanirizaako tuli ku Beyond the Newsroom. Nze Deni ogenda maaso n'okubeera nga nkutuusaako ati ensonga. Olunaku olwaleero ndi mu bitundu bye Nakifuma bayitaho batya Mukunja we tuli ku estate wennyini Namioya temuntu onoolira ndabyeyo atunula wansi ku mpale yange. Tuli Namioya. Olunaku olwaleero tuzze ku mansion y'Omukunja Atasera ng'agenda kubeerako ate eddala lyatuukako. Tubadde tetunaba kujjako wano era nga mubitubuuza ebintu ebikwatagana ku Mukunja mansion, kituufu Mukunja agendera ddala eyo, biki ebiriwo byonna olunaku olwaleero wali agendagenda maaso n'okubeera nga ate abibannyonnyola. Tugenze maaso n'okubeera nga tumusalako bubi nnyo. Olwaleero yakyaliddeko omugaga Don Chris n'amugamba Mukunja kyensobola okukukolera essaawa eno kwe kugamba nti nze mpaddeyo ku trip y'omusenyu era egenze maaso n'okubeera nga eyibwawo akadde kano ate nga n'omulala gukyajja tugenda okuva wano eno nga tusitudde ne mansion ate eyokubiri. Omukunja yagamba mansion ennyumba ziri 2 zokka ezimusinga eya Bobi Wine namba 1 King Saha namba 2 mansion eddako yani ya Mukunja Atasera. Omukunja nkwaniriza mwana wa mama ogamba oti ndi biri bitya bro tuli fiti sanyusa okuddamu okubeera nga nkusanga mwana wa mama. Banga libadde ddene libadde panvu awo semba okuwuliza ng'okyali mu kyalo nga ndi ku konso na microphone. Mukama yeebale weebale kutuuka alhamdulillah. Nina enteekateeka ngenda simawo wano swimming pool wano nina obuzibu neiba wange ate matengenda kubuuza nga ate ndaba neiba yatandise dobbi tukola. Abantu bakati baagala nnyo entalo simanyi lwaki. Neiba wange antawaanya nnyo yagula ettaka lye liveeri naye akulaga aleka eri ettaka lye era n'akunukkiriza azimbe mu mansion yange. Kati bino byolaba byazimba biri mu ttaka lyange. Anti nange ndaba mansion yiino wano agiteebeddemu kwegamba. Oluusi abantu batugamba nti tuli bantalo naye anti ffe tetuli bantalo naye entalo zikunoonya n'ogezaako zeekweka entalo ne zikunoonya. Lwakuba kino kiba kyakuyiga eri buli muntu agula ettaka nti woogula akatakako konna tandikirawo okuzimba. Teekako akazimbe ne wekaba kayumba ka nkoko kuba kati ku byamu akafaananyi ono waakolera bino nga ne mansion agiraba weeri singa naligula n'endireka bulesi wano. Kiba kitegeeza ono agenda kuli asikako ebigere nga 3 noweeri n'akutoolako noweeri ogenda okomawo after nti nagenda kuba kyeyo abantu kati ogenda okudda oba wali ku kyeyo nga wawa Mukunja sente akugulira ettaka olaba yemutabuka ne Mukunja nti yangulira 5 ku 10 n'osanga nga waliwo 25 okitegeera n'otandika nenya Mukunja kumbe ettaka ebbanga lye limazeewo bazenga balisenako. Omukunja Atasera ngenzo ndamaaso n'okubeera nga atera nkwaniriza nate ku Beyond the Newsroom gwe mulundi waffe ogwokubiri by the way okuddamu okola ku channel eno.
abantu bangi ababaddeyo nga balowooza nga bagamba oba mukunja byali mu content oba biki era nga abamu ku bo bagamba asooka otuuke ku field gwe nyini ku site olaba embeera nga bweri for sure mbadde so surprised Mukunja. Mukunja mu bizibu byonna byoyiseemu obivunusa otya okubanga otuuse ku level eno? Katonda tekubadde kutegeera kwange naye ayinza okuba ne Katonda akibaddemu ani ankubira ate ennaku zinene oli ku big shot olinganga nyaanya anti Mungu bawangaze yakoze kati oba oli awo onaakugamba tukwetaaga Masaka owaye kawani yo akakadde kensose katuuse ondeeddeko ne ssente ndowooza owulire banne netiwaka zitasaba nti balina float kati gwenfunyewo abadde ayinawo kakadde kaakano nkafunye ndaba zituuse kati kagende ne washapu nteekeko netiwaka abantu tebalina float leero aya kati mbuyatera obba ne float naye abadde talina azikideko owulira wozimba mansion esimu zotandika okufuna mbiraba nti akakadde kakoze eki Mukunja nga emikisa gikugoberedde nnyo kasita ozimba mansion kyekiri kye nakugamba luli nti nze mbadde nga ntula nabo bakingisa noova ewaabwe nga oyongedde kulwala nogaba abasajja bano kiki kye baakola ffe kye tutakola obeera nabo buli simu gye bamukubira alo Dubai miliyoni 2 oyimba nti nedda bongereko eyo neekutuka ne bamukubira endala alo ku site bayiyeeyo omusenyu trip meka bongereko eyo n'agijjako alo okitegeera oba oli awo munaakubira jjajja ensanafu zamulumye ali bubi nnyo okategedde oyo w'omukutulako addamu kukubira alo maama we yagudde mu ttooyi njabaddira oli alo kojjaawo yabbye embizzi bamutwala okitegeera ebintu ebifaananako bwe kati ogenda okukompeyalinga essimu zo zoyogera n'abantu ne banno boobeera mu kolo ze bakola odda obwongo bulwadde naye nga tolina ngeri gyokinyonyola muntu mukama yeebale nange wenatandise ozimba mansion kati abankubira obalaba Mukunja we wajje idea yogamba naye omuntu kituufu asaana okubeerako naye nogamba nze sijja kudda mu byapangisa biki kambiveeko naye njagala kubeerako newange kanzimbe oba wala watya oba kumpi kyenkana ki oba wanene wenkana watya oba watini watya naye wabi wabawo idea eyo ebizibu byempiseemu embeera yankuba nenva e Kampala nenzira mu kyalo abaana betwaleka mu kyalo nga baana bato bulenzi buto bwazimba nze abewaffe bawasiza bazadde bonna ffe tuli ku Kampala sebo tuvimba twerabanga abato by the way nokimanyi bw'obeera mu Kampala muno tokula anti tulina obulamu bwe tubaamu n'olya ku ka KFC naye bw'oba ozzeeyo aba KFC bagambe eŋŋano ng'esinga enkoko obungi eŋŋano esinga enkoko obungi nkayisizaawo tetukalemerako bwe buwoomye obwo tudde ku bye tubaddeko yesebo tudde ku mulamwa so mbadde nkunyonyola nti ffe we tubeera eno e Kampala kati ate bino bye tubaamu ne tuba mu byendo mu by'okuyimba kati baaba omu kyalo balina ekifaananyi kye bafuna mbu ffe tuli basereebu kituufu ekyo kati naffe ne tutandika okutambula nga tuvimba mu kkuba awo mbu tuli baaki basereebu abamu okakibwa n'oggulayo ekijaketi n'otambula nga weebisse sereebu tebakulaba naye munange ogenda okulaba abaana be waleka mu kyalo bo bakulaakulana mwe muli ku Kampala buli mwezi osasula ennyumba 45 munange n'ovimba nnyo kati byebyo byowulira omuyimbi oluwulira nti omuyimbi yafudde era ogenda owulira omulambo bagututte wa taata we nze kye bantamako kwe kutusambisa ebisagazi mu kubaziika mbeera eyo ya butategeka ne tubeera awo ate kakati ebizibu tukyali ku ntandikwa omulimu gw'okuyimba ebizibu bitandika butandise bitandika butandise omuyimbi agenda alaba ennaku esukka ne ku gyabadde nayo bino simanyake na TikTok simanyako akina bikoze bitya kupangisa nnyumba za miliyoni 1.5 kyanja kusulako mu bagagga obeera mu bulamu obutali bubwo ate n'otuuka ng'oli comfortable nnyo nabwo jjukira obulamu obutali bubwo obumenya Mukunja kye kyakuleetera ogamba nti kanve
mu bulamu obw'okufekinga bunene obw'okwagala okulivinga that luxurious life oba obulamu obw'okwegaggaasa n'ogamba kati neetaaga okuyita oba mbonyebonye ntya oba ndidde ki naye nga nina wentadde akayumba kange ng'oddamu ebintu bino njagala obubaka buno bugende eri baserebu bankola ku radio nkola ku TV ndi tiktoka ndi youtube ow'amaanyi naye nga Land Road omwezi bwe guggwako akeera nakkonkona sifaayo bupangisa ya 10 oba ya miliyoni 3 Mukunja ddamu ekibuuzo kyange andi kati nabalabalamu tuzaddeyo ko buddoogo nabalamu ndisenga bukya kati obwo obulwadde bwali bugenda n'okunzita naye nabalamu we nali maze okufunamu nkwakangubanguba neŋŋamba kati mba kufa omwana wange bandimututte wali ku nnyumba ey'emitwalo 45 gye mbadde nga mpangisa ne bamugamba taata we abadde abeeraawo okategeera kufuna awe nafunira ekirowoozo neŋŋamba gino emitwalo 45 gye mpa Land Road buli mwezi giwa trip 3 ez'omusenyu webale nnyo nti kati wano olaba ku mansion yange Mungu newe bukyanga mpise n'enfa leero tukuma wali olumbe n'omwana wange kuba olumbe weruggwa mwenna mugenda abasuubiza bye mutagenda wa n'abasuubiza bye ate teri bantu bantama nga banjalabirira omwana nja muweerera oba basuubiza okumpeerera muli wandiga mmwe so kati akenjawulo akabeeramu kali bwe kati nze bwenfa olumbe lwange mulukuma wano ku mansion naye lwaki tetukuziikira ddala na ku mansion ate mubadde mu planinga kuntwalawa kuzza bukonja omulambo gwange ku mansion yange okategedde pozi tribe eziika mu nju munda mwetwandikutadde bakongo baguziikawo ne beeyongerayo gwe twagala nga tujja beerawo kati wuliriza nze gye ntunuulidde mu kyo nti bwe nfiira wano automatically baabeeyama tebabula era bano omwana nja muweerera mpaka waalimalako mukyala w'omugenzi nja kumubeererawo nnyo naye olumbe weruggwa emmere negwa oba baba boogeza njala oba mmere nga bakusa akatogo ndowooza soda yalina ansa eno soda basuubiza okulabirira baka abasajja nga bafudde babeerawo oba bali abakazi be balabiridde naye nze ŋŋamba oba abo abantu baba bakkuse katogo buli lumbe wabaawo abantu abeeyama nja kulabirira bamulekwa nja kulabirira namwandu abantu ababa baagala katogo obuzibu buli bumu abamu muleka bannamwandu nga balungi kati ku byamu akafaananyi olese namwandu nga lui lwaki abasajja 10 tebaveeyo kugamba nti njalabirira namwandu n'omuwala naye luyi mumwagadde banna buli omu ali ku luyi alinga gwe mwalaba edda kadole oli eyo okwana gwe gundi gwe kadole waze ku mansioni yange nakwana mwolumbaza nti ndi ku interview kyovola ennaku zino sikyakola nnyo zi interview bw'oba ku interview ng'eri ebibyo batwala bo olubaza nti bamutaddemu kamera ng'eri bagatta bye bagatta agambye tatwala byonna tukwe mansioni oleka omukazi ensonga ziwulidde Mukunja tennagwebulako ekyo ogenda kukola ki ku mansioni bagenda kuyiwa seminti munda kugisimentinga n'okusaaka akabalaza naye olubalaza bategeko ne balukoni then bagisiige ne langi Mukunja tubadde tujja n'otugamba nti kati njagala nga waggulu waliyo balukoni nga ngenda kutuula ndabe ku kitundu kyonna ate engeri gye wali ku lusozisozi obeera eno n'olengerako ne kuba neiba bali eri ffenna kwetulumye nnyo twagala nnyo obulamu obwangu lwakuba oluusi obulamu obwangu obwo ate tuti obwetandikirawo kati so njagala enkya bateekeko balukoni waggulu kati nga mbeera eri waggulu nenengera n'olengera wansi ensi gifugira wali waggulu obeera waggulu n'olengera wansi akwata ku bibyo so kati olunaku olw'enkya gwe erindirira bunaagenda owungeera otuuka bwe buti nga balukoni emaze okulumayo waggulu Mukunja abantu bangi baagala okuzimba era oli n'ayagala okubeera ng'agula poloti naye abantu kye tusinga okutya mu kugula
kyovula sente zigwera nnyo mu bakazi nti betugenda okugulako ebintu batubba oluusi batuguza ebintu oba oliawo nga byakifere wakola otya okulaba nga at least gwe ofuna muntu oba kampani eri legit n'oba nga ofuna ewantu nga wane walungi kuba kituufu walungi jolo nayagala nze no mu kusooka nga ngenda okulowooza we nasookera okulowooza ku kirowoozo ky'okugula ettaka nali njagala kugula ku Kamoga kuba nze nkuze ndaba Kamoga nga bamulanga ku TV ne ku leediyo naye we nalaba ebintu bya Suna Beni ne Nambwayo nti ate ekyapa kikyusa amannya ate simene bagattako simene bikola bitya ogenda ozuukuka ekyapa ekyabadde ekyeru nga kya black olwagira ne ŋŋamba eyo saagala bintu bya kaayana kati mu kutagalatagala awo ne neebuuza nakyali wange bamuyitadde Kyaga Kyaga naŋŋamba ajjolo yamuguzaako ettaka tebyalimu kukaayana kola kikuba yamugulako nga Kyaga ebiseera ebyo yali ku kyeyo n'agula ku jjolo n'akomawo ettaka n'alisanga nga we yaligula nga tebasenyeeko yadde akataasa kati yeyandagirira nange nenjija mu jjolo sinnamufunamu buzibu kubanga omuntu akuguza wano lino ettaka eryasooka balinguza $3,000,000 naye nga lyali lya $7,000,000 naŋŋamba $3,000,000 nkuwadde kandaba obwesigwa bwo mu kusasula ne musasula akasente nenkamalayo bwe nakamazeeyo n'alaba nga abagenyi bangi abajja wano ku mansioni naŋŋamba n'eripoloti eriraanyeewo nayo nagikwongera osasule naŋŋamba ngikuwadde sasulanga ku kibanja mpole so abantu abalungi abalinga jjulo ndowooza naffe mu kkubo gye tuyitira bannange mwetegere tubasange kubanga tubeetaaga okubasanga Mukunja process eno ebadde mpanvu okikoze otya mu kabanga kati ni mwezi gumu otaddewo mansion yiino ng'oyiwa ne material kuba birema bangi kukkiriza kukola kijja mu nfunayo ekituleetera ebintu bino bitulema oyagala okola gundi bye yakola naye gwe tomanyi gundi ennyingizaayo eri etya okategedde kufuna ke kali ke nabagamba luli tovuganyanga n'omuntu gw'otamanyi nfuna ye nansaasaanya ye baitha no Mukunja ekintu nkakuddiramu ogusembayo tovuganyanga n'omuntu gw'otamanyi nfuna ye yensobi ze tukola n'otuuka ne muba mu mabaala n'osanga omuntu okimanyi avuganya n'abagula bbiya kimbadde ndo okugamba nti okimanyi bwe tutuuka mu nsaasanya twagala nnyo tufaanagane mu nsaasanya naye ng'ennyingiza tefaanagana bw'osanga aguze ecupa ya bbereya naawe oyagala ogiteeke ku ttebo ne weebampalana toyonoonanga empalanayo ng'owala n'omuntu gw'otamanyi nfuna ye enkyayinza oba mukamaawo nga tomanyi anti oyinza okumuwalana n'agula ebyakabi ebyambalo ebyakabi n'agula emmotoka eyakabi naawe n'ogamba kanjigule naye nga ye zaagulako atoola ku magoba gw'otoola ku kapito Mukunja process eno ng'ewedde kikyozaako tetukyayogera bye tuzzaako abalogo bangi gwayagala bye tuzzaako teeka data ku ssimu Omukunja ataseera wagenze maaso n'okubeera nga mu mwezi gumu ozimba mansion n'ogisaawo era mu mwezi gumu nota hiti egenda maaso n'okubeera nga ebona amawanga kikyoyogera ku hiti yaffe eya Mungu bawangaze simanyi oba manager abamututte mu kasooli wa neighbor simanyi naye abalabe bange balekewo bandabeko bwenjaka ng'ebimyanso emitima gye bakube ku lwekyo oba ndwalize n'ebirwadde bikambwe wulira nagenze nempulira nga olubuto olunuma nkankana munenga ebirwadde bya Mukunja byasaba tebibanga bize ke kasimu ke nakubye ku machani taata siri mulabewo funirayo ne kalava kalungi kalingana ali simati anyumire ngoye olw'emitima gye bakube betutu wanji taata tuvimbe tweraga mapenzi mutumbi mutumbi tobasanyawo abanwanyisanga Mungu bawangaze lede muko musimi bawangaze wanzija wala nkimanyi nawo ndaba nejendaga masera gwomanyi tondeka kuswala natera abanwanyisanga balinze okuseka sirina manyi galwana nabo ndi munafunyera nawo ndaba bakutte ebiso baagala kuyiwa musaayi babadamu bakutte ebiso bakanywa musaayi okawerezaani akayimba ako emisana ekirobe batunywamu okawerezaani anti buli layini gyenteekawo gwefuna gwogiweereza sikyagala kulaba bantu kubanga lyemaze nga sikulaba kayimba ako kanyumira abantu ba federation ulira sikyagala kusanga abantu nga oyomba oweereza oli ebigambo naye akuddiza gwe kwata kayimba mutere ku status
Mukunja nga tumaliriza ebigambo 1 2 3 for today. Ebigambo 1 2 3 1 2 3 Sibyo ngambi 1 2 3 nga tosibula munnange abawagizi b'omukunja atasera. By the way omukunja atasera bambi kyovola ba mu bizibu byonna bye wayitamu era soda singa badde kumpi abadde alina otunnyonnyola ine emisango gyange nakaba amaziga mangi nenge manye ekinkaabya ye muntu eyakeranga ku makya nankubira buli lunaku naŋŋamba deniva ku rediyo teri ssente jangu tukole tujja ye tebwe tunate tulina kye tulidde naye tujja aveerawo. Oli musajja mugagga lwakuba olabika olina ebikutawaanya. Ekintawaanya kiri kintu kimu kyokka. Si ekyo kyogenda okwogera. Kiri eki? Si ekyo kale kyogere. Kiri eki? Ki? Kimu kyokka. Ki? Naye wala ebirala byonna n'ensigaza Mungu. Ye kikutawaanya. Kyokka. Era naye wali bita byonna. Si ekyo ekikutawaanya. Kye kintawaanya. Tonneezuula. Laba abagenyi bange olunaku olwaleero. Naku olwaleero mansion yene egenda kuba bagiyiwa seminti bagizimbeko olubalaza kale kwegamba buli kimu kibeere nga kitambula balabala. Njagala okwebaza ennyo manager wange Sonko, njagala okwebaza mikwano gyange aba internet TikTok, brother wange Balista Timo yonna gy'oli mansion yo etambula bulungi. Njagala okwebaza nnyo taata wange ow'okunsi Senkulu Kasiko Mutaasa Saabataasa webale nnyo evvuunike lye watema eryasookera ddala webale nnyo webalire ddala Jolo Property Consultants abo bakafulumu by'ettaka. Jolo yatukoledde ekintu ekisinga okuba ekyenjawulo ennyo nti we nagula ettaka lino okutudde mansion abagenyi we batandika okujjanga mansion etandise ofuuka ekyobulambuzi yaŋŋamba Mukunja abagenyi olina bangi kankwongere poloti eriraanyeewo era poloti eyo gye mulaba gye baasaayo yonna eri lyonna ttaka lyaffe kati mu bufunze ffe tetutudde ku poloti tuli ku ttaka bwa guuga. Bino byonna singa watandise dda zino empanyi ezisalamu wano singa mwazikuddewo dda ezo empanyi muzikuulewo zaali zaawula poloti yange kweri kati neeri teyagimpadde eri okukitereezaamu Jolo poloti eri teyagingabidde nga wonaga nti Mukunja nkugabidde wabula yaŋŋambye osobola ogikozesa kyonna ky'oyagala ojja kugisasula mpola mpola. So mu bufunze abantu bwe batyo tebasangika. Abantu baakati bakulembeza ssente mu buli kintu. Bw'osanga omugagga ng'oyo naye ng'ebyensi tebimwemazaamu asobola okugamba nti nawalikozesaawo w'ofunayo $20 sasulako w'ofunayo 10 w'ofunayo akakadde teekayo. So nange neeyama njatuukiriza obweyama obwo zonna zenfunayo nga tuteekayo mu bbanga ttono tujja kuba n'eryo ettaka tumaze okulisa ekiwalinga fit naye nga writing about now batukkiriza okuba nga tulikozesa. Abagenyi tubafunidde ddala Mungu atandise obatuwa mbadde nga n'ennaku ku mansion kuno era gana amawulire gasanyu nnyo gembawa. Mansion yange badde ekyalwako basajja bokka naye leero tufunyeyo ekyengera kya Mungu mu kisiibo kino naye ebikemo tebigwayo jangu gwe abantu bakulabe. Naye asaana kuwoowa kubanga obeera mu kisiibo ky'omwezi ng'omuntu talya si kirungi. Olunaku olwaleero tugenda kusula wano ku mansion ekiro ekyaleero tutuuseemu nkoleeti mukko tulina bye twakeddemu twadde tufunye appointment ya owaaye mansion okoona yakibooti. So tugenda kuba tusulawo ku mansion wano olunaku olwaleero. Eno kunyumirwa bunyumirwa teriyo kyanjawulo kirala wotuuka ku mansion obanga atuuse awaka. N'olw'ensonga eyo ebisingawo njaba tuwongera okuba nga tuwuliziganya. Olunaku olwokutaano twetegekera omu ku bavubuka abato. Maneja jangu onyonnyola abantu ebintu ebyo sinze nno binyonnyola. Leero Amande lwakubira kusatu ku lwokutaano tugenda kubeera wano ne Top Don Chris Top Skyping Boss tubaddeko naye olunaku olwaleero n'atusika omukono watuwaddeyoko ak'omusenyu trip 3. So kunaku olwokutaano tukakasiza agenda kugira tiimu egenda kuba nnene nnyo. Agenda kujja alabe ekyobulambuzi
ekyokulala agenda kujja nga tumaze okubanga tusima omusingi ogwa mansion egenda okwongerezebwako waneeno ng'eyimuka katalabe ne tunaba tutuuse ayongera tusike mu mukono era ttiimu egenda kuba ne tugenda kusimbula ekitende naye agenda beera mu Range Rover ye n'emmotoka endala zimini Cooper ezimwolekera ne ttiimu ye ey'amawulire n'abalala ba Black Sugar bagenda kubeerawo bannamawulire bagenda kubeera bangi so tujje nga tuyita mu kibuga Kampala awo tuyite mukono awo mu tawuni naye tunatuuka Nakifuma awo tujja yimirirawo kaawo era abaagonja awo mwokye gonja nga mungi enkoko musalireko n'embaata kuba omugagga agenda kujja okulya n'okunywa tugenda kubikolerawo Nakifuma mu tawuni tunagenda okutuuka waneeno ne buli omu yeesibe bbiri toilet kuba tennabayimuka kuba okulya kugenda kuba kungi tunagenda okutuuka wano ebyokunywa byo bigenda kuba bingi nnyo on that day so tujagenda okutuuka waneeno zijja kuba ssaawa nga bwe zinaaba zonna n'okusiibulukuka kugenda bbeera wano kwolwo olunaku saawa tali basiraamu bo bajja bagira nga abalya nga bwe balya kati tunatuuka wano abasiraamu bagenda bbeerawo okusiibulukuka tugenda bbeerawo tubeerewo tusulewo neddaaku agenda tusanga wano on that day nga twalaniza Don Chris nga azze wanene Namyoya mu estate ya Jolo okubanga ateekako ettaffaali eddala eddene lisingawo so tuweetegeke buli omu waali weetegeke weerumyemu nkozi nennaku ezisigaddeyo nga tolya kuba omugagga ajja Tawasanyawo abanwanyisanga Mungu bawangaze let them come see me That I love it. Wasazeewo kutuwa tuwe. Actually, akakayimba kaina message singira ddala okunkwata ku mutima. That's the reason as to why, yeah. Nze nno saagala message yange ekome ku mutima. Njagala ekkiriremuuko. Yeah, kuba abasinga actually tuyita mu mbeera y'emu. Sola abapromota bena kugambye nga naye ayagala abeere promoted. Anti kati obuzibu bwenfuna mu luyimba luno buli muwala ngamba oluyimba lwatukutte nnyo ku mitima. Njagala luveko ne ku mutima lukkirire. Lwaki lukoma ku mutima? Lukkirire wansi nsisaawo. Wamma lwasinze kukwata pimawo entanga 2 tulabe. Pima enta 2 okukkirira nawo lukwatewo. Soko tulabe. I give what? Ekitundu ekirala. Right. Abalabe bange balekewo bandabeko bwenja kange bimyaso emitima kibakube kurecho obanwalise n'ebirwadde bikambwe. Wow. Wangudde. Esoko demu tulabe waliwo abaddazi namwe tulabe. So demu abalabe bange balekewo 2 3 1 action. Abalabe bange balekewo bandabeko bwenja kange bimyaso emitima kibakube kurecho obanwalise n'ebirwadde bikambwe. Alose wetegekedde baserebula amala ne bling. Anyway, njagala ogera maaso n'okubiraga basibulira waneno mbadde n'omukunja atasera ate nga tuli mu bitundu bya Nakifuma ku mansion ye ng'agenda maaso n'okubera nga oba oliawo akola ebyo ebigenda maaso n'okubera nga oba byalima abalala abangi. Njagala ogenda maaso n'okubera nga mbajjukiza nti omukunja atasera agenda omukebereko ku TikTok account ye ojja genda maaso n'okubera nga ate yo musinkanayo tuli ku Beyond the Newsroom n'abatulaba ku mikutu emirala gyonna tulabe nkya nga mansion endala esituka baba tusula eno. Oyinza gwe okutugamba olinayo simanyi kubera omukazi mugambe nga bukyali nti tusuze ku mansion Nakifuma naye ogenza n'oyogera nti tukubira omukazi nezijjukira nti simu gye nalese ku buliri teri muntu kuba kati jjukira kati bano bagambye baleeta binankani kumakya bakere bakole bino n'ab'omusingi basime olw'enkya tulumalako eno ebikokokoko tubiriire eno tulyoke tudde mu kibuga esite kale banywanyi kamba sibulire waneno mbadde ne director CEO wa Majirita TV so ne soda pwe bitu byagaze baso nobekola manager Sonka akoze omulimu munene nnyo ku side y'obukunja atasira banywanyi kambate God bless you.
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.